hard politics tujja kunyumyamu twagala kutunuulira omwaka guno Uganda esaana kubeera etya. Uganda yeetaaga ki mu mwaka guno? Bingi ebibaddemu mbagaye tusaasira era tusabira abafuniddemu ebizibu era tuyozaayoza n'okusabiraganira wamu ffenna tufune ebirungi ebibaddemu. Naye nga waliwo bannaffe bangi abatugenzeeko ate nga guno gwennyini gwakatandika. Waliwo abaludde mu byobufuzi muyinza omumanya Muzeeyi Mayanja aba UPC yali AD muyambi yali wakulusegere nnyo ne Dr. Prometon Bote. Nabadde nsoma ku byafaayo bye nga be basajja boyinza okugamba nti abatakyukakyuka. Kuba waliwo embeera ezajjawo Muzeeyi Mayanja nagenza okusoma mu byafaayo bye yayingira UPC nga mulenzi muto mu biseera ebizibu ennyo mu byenkaaga eyo. Naye buli mbeera eyaliwo ye yasigala oba kiba kibe okutuusa lwavudde mu nsi. Nze namulabako omulundi gumu twali mityana eyo waffe twali tuziika Muzeeyi Mukalazi Kiwutta. Abamumanyi Muzeeyi Mukalazi Kiwutta famire Butega eri ewaffe. Nendaba ku Muzeeyi Mayanja oyo nali muwulira buwulizi naye Mukama yamugye mu nsi. Omulala ekisaawe eky'abasawo doctors n'eky'ebyemizannyo nakyo kyaguddemu enkyukwe. Dr. James Ssekajugo. Dr. James Ssekajugo ono aludde nnyo mu kwega abasinga mumanyide mu byamizannyo yabeerako nga ye Dr. wa national team Cranes. Omusawo wa Cranes amanyiddwa omukulu. Naye ne bwe yawummula obusawo bwa Cranes yasigala nga ye musawo amanyiddwa ow'abazannyi mu kaafu ng'abeerayo ne mu FIFA bwe waba webyetaagisa nga bwe naabeera considered mu kisaawe ky'ebyemizannyo. Naye kyannaku nnyo Dr. James Ssekajugo yafudde yasangiddwa mu nju kiteeberezebwa nti amaze wiiki 2 bukyafa. Kuba nalabye waliwo kuba oluganda lwe yagaa nti twamukubirako n'essimu nga twagala okubeerako naye mu nnaku ezenkulu. Naye yalina arrangement ng'agenda Nairobi ng'essimu teriiko ne tulowooza yagenze. Kyaddaaki bagenze Bugoloobi enju nsibe ne bagana ye tugaye poliisi tumenye enju. Dr. Ssekajugo bamusanze mu nju nga yafiiriddemu. Munzikirize kano nkoogere. Tufube nnyo mu mbeera zonna okubeerako omuntu gw'obeera naye awaka. Ne bw'aba mwana muto myaka 10-12 kuba kyannumye nnyo okubeera nti Dr. Ssekajugo yali mu nju yekka n'aweza emyaka egiwera wiiki eziwera 2 nga yasirikidde yafiiridde mu nju ye yekka bw'atyo. Ayi Ssaabasajja gwatusinze twakoomye bubi abantu baawe. Ojja kunfunira ekifaananyi ekirala tugera tugenda mu maaso nange kankuyambeko tukinoonye. Bannange baaniriza abantu naye tufunzefunze omanyi obudde mbajjukiza. Tetukyalina ssaawa 3 twasigaza 2. Honorable John Simbwa lamusa ku bantu. Webale nnyo Mukulu Kaddu Mukasa omukubiriza wa puroguramu yaffe eno. Njagala okulamusa ku mwenna abatulaba ne mbakulisa 2023 mwebale giyitamu nga mwebalamu abo abagiyitamu ne mbaagaliza 2024 ey'emirembe ey'essanyu. Ekigambo mirembe nkiteekako essira. Emirembe mu byobufuzi, emirembe mu maka, emirembe ku mulimo, emirembe buli wamu wonna wonna we tubeera. Nze 2024 ekyo kye njisaba Katonda tubeere n'emirembe. Toyanziza nnyo ssebo. Nina muganda wange Richard Serwadda bwe sooteekako lya Makyati nziyuka waliwo yanga nti nga gw'oyita Serwadda si oyo si Makyati yeyeera. Richard Serwadda Makyati lamusa ku bantu. Abatulaba n'abatuwuliriza mwasuze mutya basebo ne bannyabo. Nange neegatta ku bannange okwebaza Katonda okutumazaako omwaka kubanga ekyamazima si kyangu bangi bagenze. Era nange musaba atuwa emirembe mu mwaka guno n'obulamu obulungi. Era nkubiriza buli muntu tulina okukola ennyo. Tulina okukola ennyo kubanga kati guno omwezi gwakatambula ennaku 6
ne abaana olabanga abaddayo enkya buli muzadde gw'oyitako kati sipiidi tulowooza ku baana era nkubiriza abazadde naddala aba wano mu Buganda tufube nnyo tuweerere abaana weerekereze buli kyonna tera ogamba abaana bange nti okusoma kyekikujja emabega ne bakutuuza mu maaso ng'abantu baatudde dda ne bagaa dokita mumuleete wano mu maaso kanso bamuleete wano mu maaso inginiya bamuleete wano mu maaso okwo kusoma tewali kirala waliwo ne be basitula ku ntebe yes otuusa kikereze ntebe yagituwe essebo bitabo nange njagala kugamba abandaba tinange kati digiri 2 ziri mu nnyumba so njagala bannange tulwane nga bwe tusobola tuweerera abaana tweyanziza nnyo ssebo ate n'oyo ayogera ye ssentebe w'abasemmere okussa emmere abaana gye balya ku ssomero ye ssentebe waabo nina Nakaseke Central Honorable Allan Mayanja Ssebunya lamusa ku bantu neyanza nnyo Honorable lw'omukisa guno gompadde basebo ne banyabo abalabi ba TV yaffe Nganzi TV ya Beene TV ya Kabaka abuuzaako nze Allan Mayanja Ssebunya abantu b'e Nakaseke bankwasa obuvunaanyizibwa nga nze mbakiikira mu paalamenti era nze ntuuse eddoboozi lyabwe mu paalamenti n'ensonga zaabwe zonna aba Nakaseke Central ate ekkiriza nsonyiwa kkiriza ku lwa puroguramu eno nkuyozeyoze ye vice chairman wa COSASE omujja mu nkyukakyuka ezaakoleddwa kituufu neeyanza okunjozayoza weewaawo nga buvunaanyizibwa bwe twolekedde era tusuubira obutatiririra bannayuganda mu nsonga eyo ey'okwanika oba olyawo ebitongole byonna ebya gavumenti ebirimu obulabbayi n'obubbi naddala ensimbi z'omuwi w'omusolo mu layini eyo Honorable nzikiriza nange nsaasire bannayuganda olw'okuviibwako Dr. Sekajugo naffe ku ttiimu yaffe eya Kikamula United tulinako omusawo waffe akayizi kati bwe ndaba nga ebyemizannyo biviibwako abantu abafaanana bwe batyo naffe nange ng'omubaka nina ttiimu yange eya Kikamula United ate nga nze main sponsor wa 4th Division League mu Nakaseke kale siyinza butasaasira bannabyamizannyo mwenna olw'okuviibwako omuntu ow'enkizo ng'oyo. Ekirala abazadde nange mbakubiriza okwongera okuuma abaana baffe obulungi kubanga ebyo bye biseera eby'omu maaso be bakyapasoni ba COSASE ab'enkya bagenda otuula wano bakaddu mukasa bamakyati n'abalala abatudde wano so kitegeeza tulina okubakuza obulungi era twebaza nnyo maama n'abagereka olw'ekisaakaate naye naawe omuzadde ataasobodde kutwala mwana wo mu kisaakaate naawe omwana wo muteeke mu kisaakaate awo oli naye omugunjule omulabirire bulungi omwana omuwulirize bw'otaayogere na mwana wo ensi ejja kwogera naye naye byenaayogera naye oyinza obutabyagala kale bwe bubaka bwe njagala okusibirira abazadde naye n'abaana nammwe okweyisa obulungi eri bakadde bammwe ne bannankyukakyuka mwenna omwaka 2024 tugusuubira okubeera ogwa sipiidi kubanga tulaba nga eggwanga lyaffe lyetaaga okulaba nga ffenna tukwatira wamu okwongera okubazuukusa okwongera okubabuuza okulaba nga ensi yaffe edda ku layini kubanga engeri gyetambulamu ekyamazima si bwetyo bwe yanditambudde. tweyanziza ssebo Dr. Hilary Musoke Kisanja ono wammwe wadda naye mummanyi be bano makulu makyati babadde agamba ne bwatuuka kikerezi nga baga dokita wooyaze baasoma bitabo sibulamusa ku bantu mpozi simumazeeyo oba oli awo waliwo omupya yagamulaba Dr. Hilary Musoke Kisanja ye private secretary wa president ku nsonga z'abavubuka yakwasa value addition kugatta mutindo ku bye tukola skilling abavubuka okubafunira emirimu gye bakola awo bonna no tujja genda naye lamusa ku bantu mpozi bannayuganda happy new year mwebale nnyo okuba nti mutulaba mubeera ku TV ya Ssaabasajja Uganda bonna ne bukeera ne butuninga sebo mbadde nzija wano omuntu avudde Washington mukwano gwange Diana nampeereza flyer n'aŋŋamba nti bannaye tubalindiridde mu programu yammwe etunyumira nnyo naye nga ali Washington nekimpa amaanyi ne bapanelist bannange nti programu yaffe eyagalwa mu nsi yonna ate nammwe mwami Kaddu Mukasa ne bapanelist mukuliko omwaka
sebo twagwise siri yangu okuba nti nno tukyaliteesa okuba twatandika programu eno naye tukyali balamu ate era nange njizaza muto wange muganda wange Honorable olw'obuvunanyizibwa obwo siggwa mu bintu wabula buvunanyizibwa okulaba nti eggwanga lyaffe obuntu obwo bulabbayo oli mu bitongole enguzi omanyi kyetuva tulina omuyozaayoza si kuba nti agudde mu bintu bakama bo bwe bakwesigira ne bakuwa obuvunanyizibwa kiba kitegeeza olimu ensa kubanga olutalo lwe baliko lwero President Museveni lwalwana lw'okulaba nti ebitongole bya gavumenti obunyuunyuusi n'obubbi bwa ssente z'omusolo buggwaawo era mwesiga kubanga ono tuludde ebbanga lyonna mmanyi nti ye n'olukiiko olupya bajja kuweereza bulungi era nange nkulisa ne President Museveni omwaka okubanga akyali mulamu ng'akyatambuza bulungi eggwanga lino ku mulamwa ne ku musingi omulungi naye nno nze nkulisa mukadde wange padde musokaawo kata agende n'omwaka bwe yafuna akabenje awe bwayise padde musoka ekazaawo ku muganzirwazza muzeeyi wange nkukulisa nti ne operation engikulisa y'emmengo yagenze bulungi kubanga era mulamu tumanyi nti ajja kusuuka naye ate era bannayuganda nkulisa ne muganda wange atera okunsabira ennyo Pastor Rosias Bugingo nti naye yabadde agenze n'omwaka ate n'omusirikale wabadde mukwano gwange mwamuhumuza naye nsabira famire yeegume mukama muwe ekimuli eky'emirembe naye nga ekisonga byonna mulabye omwaka ogwedde gwadde gwakaasa mmeme mu nsawo z'abannayuganda kitegeeza guno tulina okulwana ennyo okulaba nti embeera etambula tujja kgenda ne maaso ne programu za president eziri mu makaage ez'okulaakulanya abavubuka abakyala n'okutwala eggwanga mu maaso nze ogwange gwa nkulaakulana ogwange gwa kulaba nga Uganda ekola ebintu byayo oba nga twongera omutindo ku bintu byaffe bye tulimye tulabe nga naffe tubako bye tutunda mu butale obwa wano ate tukendeeze ebintu ebiva ebweru nga tusobola obikolera wano kubanga mu kyo Mwami Kaddu Mukasa lwe tujja okuteekawo emirimu egy'abavubuka n'abakyala lwe tujja okuyingiza ddoola lwe tujja okulaba nga GDP yaffe yeeyongerako naye buli lwogenda mu supamaketi ekuliraanyaawo n'okola analysis y'ebintu ebiri mu supamaketi eyo oba byogula ewaka mu nnyumba yo 95% ojja kulaba nga biva bweru China kiruma ziri ensi ne zikulaakulana emirimu ne tugitwala eri ddoola ne tuzitwala eri ate ffe nga tuli bubi n'olwekyo kyekiseera munnayuganda ogule ekya Uganda oyagala ekya Uganda tukendeeze ebintu ebiva mu nsi ziri ne tubikulaakulanya ziri ate nga tusobola obikolera wano eyo enjiri nga ambassador wa Value Addition nja gyogera buli lunaku buli mwaka paka lwe nalaba nga at least ebintu ebiva ebweru biri 5 nga n'ebikolera wano biri 5 olutalo olwo nkyalulimu nga private secretary of president bya agribusiness Value Addition innovation and export promotion era omulango ogwo sijja kubanga enjiri tulina gibuulira paka lwe tunaakola tulose materials zaffe ezawano tukole products ezawano tugaggawale ate tulabe nga tuba n'obugagga obw'ensikirano tweyanza ssebo gwe n'omutwe wagutandiseeko dda ndi Uganda yeetaaga ki mu 2024 watandiseeko dda mpozi n'akalala gwe oli okumpi eyo Mama Janet naye omutukulisiza COVID kuba nalaba Mr. President ng'ataddeyo ndi maama kamukutte ndi tubadde ffenna naye neno nange natyamu nagenda okuyita mu mwaka kisenyige kyangwira nenga nti ebyakutte Mama Janet naye bannayuganda mbagamba ka COVID kaddemu ekali kubanga ffe lwe bakebera abantu ababa bajja ewaffe mu nnyumba naye ogenda okulanga abamu babasanze mu COVID n'olwekyo tugezeeko okuba nti tetukitwala tuyinza okuddamu ne multiplying so twekuume kyovula ye president yalemerawo masiki erina okubeerako kubanga abantu abamu bakyalina COVID bamuzeemu kansooke kano tetujja girwa